Anya George Treasure nenga manya amazale nze George Seronkoma. Yes, nedirandiga. Yecho. Omuntu yagadde okumanya akola bisawa zino asoso kulaba. Yagadde okumanya George Treasure yani. George Treasure basically George Treasure musajja muyimbi kyekisokera ddala. Vocalist nsinga nnyo kola mu vocals. Ekyokubiri ndi producer nkola mu studio ya Can Records ey'omusime Message Semakula yampa omwaganyo okulaba nga I expose what I have deep within me, so kyonna ekiri munze ngezaako okukigira wali mu studio ya Can Records era empadde omwaganya munene nnyo omusime Message Semakula nkwebaza nnyo ssebo okubeera ng'ompa omwaganya guno era n'abaana abantu benda bakati abamu abasinga mbalabidde ku Can Records. Yes, omusime taliwo olw'ensonga emirimu mingi gyakwasaganya naye ng'akimanyi support nze ali wamu nange definitely. Yes. Okay, what was okukola ekintu kino mukadde kano because kati bino byonna agamba sirina sente naye twasazeewo okutekamu akasente okikole nga ate bw'oli awo tunamanya ddi nongolo egenda kuteeka. Ekiriwo kyekino katulina social media platforms abantu bawuliriza music waffe ku social media platforms, so abantu babeerako ku masimu gaabwe babeerako ku internet okulaba music endongo weneddiramu wetunakwasaganyiza naye nga tetugenda kulekeraawo kuwa abantu music because music bwe tuwa abantu yemmere yaabwe gye balya bo ey'amatu yemmere y'amatu, so bwe kito bwe kiri. Okuyimba ennyimba za covers. Covers nzikola nga cover ya Always Love You nagikola nikola cover ya John Legend nengola ya Mary Butter naye covers nazo mwendi naye ate nange kennyini engeri gye ndi writer omulungi ennyo nasingiridde omu kubasingiridde nange n'okufulumya ekyange sigenda kubeera mu covers z'abantu abalala bonna every time no nina okukola ekyange abantu ne balaba nange what I can bring out. Yes. Osubirayo kuberezamu oba just stability. Nsubirayo ko? Kuberezayo ngo nsubirayo kuberezamu. Sikitegedde, ekibuzo sikitegedde. Wayo Continuation. Kakati nze nkulidde mu church. Omusingi wange wa church. Mbadde mu church emyaka 16. Ntegeeza born again Pentecostal movement. Sivanga komo music nokwadde abasingadde bandabira in the gospel world kati nkwasaganya ekintu kyonna era abali mu premiering monda bakirabye nti nina gospel song nayo gye ntandeko bagiyita gwe mukama oluyimba lulungi nnyo era nembazizanya abasobodde okulukuba ku TV lulungi nnyo, so it's a continuation. Sigenda kuzikiza kino si kyakuzikiza kino kyakweyongerayo. Kyakwaliriza okola oluyimba bweruki ate nga tuba tukumanyidde mu mbeera y'okuba nti oddamu covers ezitali za gospel. Ekyandekyo okukola ennyimba oluyimba bweruti nga bw'omanyi omuntu ng'oli talented ekyamazima kiri bwe kiti Katonda yampa. Waliwo abantu abokyogera obwogezi nti banne ndi muyimbi ndi muwandiisi ndi ki naye ng'olaba sikyali naye singa owuliriza bulungi ennyimba zange nja otuula omuntu atuula analyst w'ennyimba awulirize ennyimba z'ennyimba awulirize covers z'enkoze awulirize ebintu by'empandiika n'abantu abalaba empandiikidde ojja kumanya nti really George abantu kati siba kintu kibayita munene gwomanyi nti munene naye abantu bemanyi abaze mu production abasinga abayitiddeko mu Can Records nga gyendi nina wasamaosamoya kyembayambyeko. Mukulu George, muyimbi kyo wa gospel n'omuyimbi w'ensi nga bwetukiyita wano mu Uganda golaba nti yansingira mu Uganda wano wa gospel tutandike n'owa gospel. Omuyimbi wa gospel nsingira kati taliiwo essaawa eno abasinga tebamumanyi bamuyita Julius Sewava n'owokubiri bamuyita Wilson Muwanguzi be bayimbi ba gospel babiri abankwata ku mutima. Wilson W Muwanguzi era gyali kati Julius Sewava ali mu America essaawa eno naye be bamu ku bantu aba inspiring ennyo okulaba nga nnyimba. Then mu secular world
nze ndi wa abantu babiri, ndi wa Musiime ate ndi wa Big Size. Yes, be bantu babiri bempulira nga mulo mbagala. Message Semakula music we mulungi, style nizo kubanga sije mpitamu naye ku ngeri gya persistence ye n'ennyimba gyayimbamu n'amakulu g'ennyimba owulira nga ayinamu ekintu. Then Musiime, I mean Big Size, oyo ye I'm a die hard. Yes. Okay, tulaba abantu boli awo okola ne Message Semakula. Yeah. Tulegadde okumanya majja mu tukwatagana. Omusiime Message Semakula namusinkana omwaka oguwedde. Namusinkana omwaka oguwedde ku Bwagamba concert. Nayinayo ka concert kanga kali katonotono era manager wange yali wakichwale ebiseera manager ndoza kajjeko bannange bwe kisoboka. Jangu dduka misinde tuli mugundi. Manager abaddewo lwakuba tisinyo wa kamera. Twali n'omwami ono nga tutegese concert ekyengere eyo. Kati omwami omu nangamba gende wo Musiime Message Semakula akuwe ennamba y'omuntu omugwe nali njagala. Kati bwe ntuuka ku ewo Musiime n'alyoka nendoka mugamba nayinsanyusa nange okulaba nze gundi ninayo ka concert njagala mpe ku namba ya gundi n'agimpa bambi humbly ne mulaga ne kuwakanga gwe nkola ne ka studio ke nkolamu ne mugane boli boyagala backup wendi. It was a surprise for me okuwulira essimu nga bankubidde nga baagala backup owa Message nga Message yennyini yampise okubakinga ku Bwagamba concert kubanga mu Golden Band wali abayimbi bangi ate nga balungi naye munange nange nempepa mu kisoogo kati ate bwe najja okubakinga nawulira nga manyi n'okuyimba n'okuproducinga nangamba jangu mu studio yange otandika okubeera we natandikira okumanya Message Semakula. Yes.